Tubabalamu mu Kristu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula y'okumin'omusanvu kuva akanyiriko 16 paka 34. Naye akanyiriko 28 kagamba nti kubanga mwoyo tubabalamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. Paulo yafuna omukisa okubuulira enjiri mu Asene nga bwe yekkaanya ekimu ku byoto ekyali kiwandiikiddwako nti Katonda atategeerwa, era n'akozesa obulombolombo bw'Abasene eri balubaale baabwe okubabuulira enjiri. Ebyafaayo biraga nti waliwo ekibonobono ekyabaawo mu Asene, era kisuubirwa nti omu ku balubaale b'Asene baali bamunyiizizza. Kyeyava aleeta ekibonobono, era olwo lubaale gwe baayita Katonda atategeerwa, era gwe baazimbira ekyoto. Mu kanyiriri kaffe akakulu Pawulo ayogera bino wammanga. Ekisooka, mwoyo tubabalamu tutambula tubeerawo. Ekyokubiri, tuli zadde lye. Pawulo yasobola okusisinkana Abasene era n'akozesa akakisa ako okubabuulira enjiri eya Yesu Kristo Mukama waffe. Ebikola by'abatume essula y'okumin'omusanvu akanyiriko 31 bwe katugamba. Abantu b'omulembe ogw'edda ennyo baali balina endowooza ez'enjawulo ezikwata ku bakatonda. Naye amazima gali nti tulina okuyamba abantu okutegeera nti Katonda ali omu omutuufu. Bwe twekkaanya ebigambo bino ebigamba nti mwoyo, kino kitegeeza nti okuyita mu ye yekka. Ye yekka ye mutuufu era y'ensibuko y'obulamu bwaffe. Ffe ng'abaana ba Katonda si ffe abakyali abalamu, naye Kristu ye mulamu mu ffe, era kati tubaawo ku lulwe n'okwagala kwe. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abagalatiya essula ey'okubiri akanyiriri 2 kagamba nti nakomerera wamu ne Kristu, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristu ye mulamu mu nze, era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Ekigambo ekyokubiri kigamba nti tutambula. Kino kitegeeza nti amaanyi gaffe ag'okutambula gava eri Katonda ye mwennyini. Okwagala kwa Katonda Mukama waffe kuli nti wabeerewo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Tuyina okwewala okusikattira mu mbeera emu mu bulamu, era twetaaga okutambula okuva mu mbeera emu okudda mu ndala. Ebbaluwa ya Pawulo obutume ey'okubiri eri Abakolinso essula ey'okusatu akanyiriko 18 kagamba nti naye ffe ffenna bwe tumasamasanga endabirwamu ekitiibwa kya Mukama waffe, amaaso gaffe nga gaggiddwako ekyokubikkako, tufaananizibwa engeri eri okuva mu kitiibwa okutuuka mu kitiibwa nga ku bwa Mukama waffe Omwoyo. Ekigambo ekyokusatu kigamba nti tubeerawo. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula esooka akanyiriko 4 kagamba nti ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Obulamu bwaffe n'amaanyi ag'okutambula era n'okubeerawo kwaffe kirabo okuva eri Katonda. Ekyokuna, tuli zadde lye. Pawulo tagamba nti abantu bonna mu Asene nti balonde okuba abaana ba Katonda abaanunulibwa Yesu Kristu mu bulokozi. Naye Pawulo agamba nti bonna baatondebwa Katonda era bafuna obulamu bwabwe okuva eri Mukama. Ebikola by'abatume essula y'okumin'omusanvu akanyiriko 25 bwe katugamba. Tulina okumanya nti mu kutondebwa tuli ba Katonda. Kitegeeza nti abantu bonna ku nsi ba Katonda,
naye mu kununulibwa kwokka bwe tufuuka abaana ba Katonda mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda alina okuteesa okw'amaanyi ku lw'okutondebwa kw'abantu nti abantu banoonye era bategeere Katonda. Tufuna okubikkulirwa kwa Katonda Kitaffe nga tuli balamu, nga tutambula era nga tubeerawo mu Yesu Kristo, era Kristo muffe. Naye gwe omanyi Yesu Kristo? Kati nno saba essaala eno gamba nkwebaza Mukama Yesu ku lw'ekigambo kye ekiramu ekinsobozesa okutambula okuva mu maanyi okutuuka mu maanyi era okuva mu kitiibwa okutuuka mu kitiibwa. Weebale okunfuula wuwo. Amiina.